Wamasannyalaze Big Eye. Yenze number 1. Ogamba otya? Jendi ogamba ki? Mukulikeyo mu kivulu ku jahazi pia. Lwaki kuba Mickey Wine yakikuba yatuwa essanyu. Kyali kyakabe Mickey Wine yatuwa essanyu. Licha atuliko na kati. Okay. Ate bagamba nti temwafuna bantu mwafulagesa bavubuka. Gwete wabalaba. Kati gwete wabalaba. Mumina kamera za Bukedde TV. Zabalaba. Kamera za TV zabalaba. Ntibajja. Teyafunye bantu. Yafunye ababe. Bani? Abo yafunye be babe. Aba babiri. Ye wategedde nti yafyamika. Bonna be yafunye be babe. Agamba nti mwe abatuta abantu bera mu muwala naye temuli musobola. Ebyaddala. Bwate byagambye. Okay. Goyinza mu bwabubaka ki? Ateze no Mickey Wine kati alina mu obubaka. Mickey Wine alina mu obubaka. Era kati awo alina otunulira buli kyagala okumanya. Walina okwebuuzaako ndowooza. Okay. Tukulina kuzino linyo mu Nuupu tova ku Kitebe. Oyagala kwesimbawo kiki? Kati ate buli abeerayo abaagala kwesimbawo. Twaba imena kuzino mulinga banoonya kaadi. Tobanga Big Eye oyagala kujja kuba MP nga tetumanyi. Bote bobiraba. Ate naye era si nsonga. Gamba si kibi kubeera mbanga takuggwanga. Okay. Yakuba n'okuvaayo n'okugamba nti neesimbyewo era oba ogatta kuggwanga. Okay. Big Eye bakulabanga jooka. Abantu bagamba nti no wagamba cricket over. Era gwanda banga jooka. Totidde. I'm a very serious person. Totidde okugenda cricket over. Ate lwaki ntya? Babaka bayo tobalaba. Omuntu alina bafaani atya. Bayimba ennyimba nga ziringa eziwemula abantu. Batandise okomplaininga. Okirabanga bwekikugambe bwe kiri oba si bwe kiri. Era oyinza bbawa amagezi kyaba bayimbi. Abayimba ennyimba nga ziwemula. Nga munnamwe Gravity. Njasooka mpuliza ennyimba ezo ndabye ddala kiki bayimba kiki bategeeza. Ekyogamba tolina lwawulidde obudde. Omanyi ndibize muko ng'eginina ekivuluge mazima. Kati ebintu ebimu sibiwa nnyo attention oba sometimes mpulirako ekigambo kimu bibiri ne sirondoola story ekomawa oba nga oluyimba lukomawa. Mukwano gwo bamuwa oba minisita? Ani? Kale yali mukwano gwo oba bwe mwakula mwenna? Kenzo. Baani gwe baawa? Kenzo bamuwa. Bamuwa kyaki? Advisor. Nga advising ani? Atekayo ensonga zammwe abayimba creatives. Ewaani kuba naye kennyini ye kennyini nga y'omuntu yeetaaga advise. Kati ogamba agenda ku advising ani? Agenda bifunanga ebirowoozo byammwe abitwali ng'omukulembeze senior advisor. Tasobola kuba advisor. Balina okuba nga bamuwadde empewo. Bamuwadde empewo. Kuba gwe bw'otunula agenda ku advising naye kennyini yeetaaga ki? Advise. Kati agenda ku advising ani? Ekifo ekyo kyalisaanya ani? N'ekifo kye nyini tekikyaliwo. Kiri awo kati kyafuuka kiguumaaza gwe towulira abantu abayomba bulijjo. Mbu baakibona tebanakibakula bali mu kwebuuza tukuadvisinga ddi kati kiri awo nakyo tekikaalinga nnyo meaning eri awo. Spice Dana mukwano gwo ne Catherine Kusasira twakulabanga naye mu NRM balina ekivuuku ku lunaku lwe lumu. Ekyo oyinza kyogerako kinga gwe Big Eye yaliko mukwano gwa Spice oba okyalina mukwano gwa Catherine tetumanyi oyinza kyogerako? Ekyo nja kukyogerako ng'obudde butuuse ojja kumawa mbuuze.